positive n'omwana wange era nkikolera omwana wange n'omwana wange bw'aliba nga azze mu fraternity eno eya music naye kibeere nga kimuyamba gundi asange nga music yatereera aleme kubonaabona ng'ate ffe twabonaabona olw'okubanga basuperstars biba byakulabirako so tulina okusetinga ebyokulabirako ebirungi ebiyamba omwana ajja okubeera nga naye yeegomba okubeera ekyo ekirungi eri eggwanga lye. Ekibiina kino abasinga bakitunuulidde nga ebiruubirirwa byammwe byagala akasente. Teri akola nga tayagala ssente era oli taligamba nga nti zo ssente tetujja zaagala kubanga ssente ze zikola emirimu gyonna naye si ye main point industry ya music at large esigadde etya mu myaka egijja n'egiribaawo tuleme kukaabiranga bukaabirizi nti omuyimbi akola abayimba bayimba buyimbi kunyumirwa so nga ate tukola ekintu kinene nnyo eri eggwanga tuli kyabugagga kya ggwanga n'ebizibu bino byonna nga tebinnabaawo tuba twakumaakuma dde abantu okubeera nga bateefu awatali music mungaffe abamu abalondemu ba superstars n'abamu abatali naffe kubanga ekyaliyo ba superstars betukyayagala beegatteko bangi gye bali bangi nnyo era kye tusembye okwogerako nti tugenda kubeera nga tucontactinga one by one kasaba nga superstar ng'agweno ekyamukozesa kitwale nti ekyamugaggawaza kuba kigeza ng'obugagga nti ekyamufuula superstar aleme okubeera mu mbeera ate eri naye abeera ekyokulabirako eri abakola abalala butya bwe bayinza nabo okufuuka ba superstar. Ekibiina kino ky'aba superstar kirabika nga kirina ebiruubirirwa bingi ebiruubirirwa ekimu ku byo kuba nti okuyimba kwammwe teri muntu kuyimba superstar ng'ewantu wamu tekukoma ebyo si byange omwogezi w'ekibiina yabyogerako ebyo si byange naye nga kyemmanyi nti tulina ekigendererwa ekyokuba n'eddoboozi erimu kuba ne gavumenti kyeyagala one voice ng'ekozesebwa nti bwe tugamba nti bannange omuyimbi okuyimba ng'owemula tekikola ddoboozi nga liba limu nti tekikola ki tekikola so omukulu abuzize ekyankola ngaani nabadde nkyogedde nti si kyekikulu tho nsobola okikubuulira naye si kyekikulu naye ebigendererwa byennina ery'ekibiina biri positive oba biri negative kyekisinga okuba ekikulu kubanga bino balonda bironde enkyanvaawo ne waddawo omulala naye ebigendererwa bye bigattako oba bitoolako so nkubuulira era nkukakasa nti ngattako n'ebigendererwa byange n'ebiruubirirwa byange byonna bigattako ku industry so tebitoolako butoozi. Emabegako David Lutalo wavaayo n'obanga okola complaints eri bapromota abamu ku abatwala bookings oba batwala CD zo naddala okuba nti bafuna ssente z'ebivulu naye obanga tewafunamu kyakomawa bamala ne bakusootinga tebakusootinganga tebansootinganga naye nga era kya bulijjo bw'onyagwa n'okwata omubbi aba alina okuliyirira sawa yonna nsuubira okuliyirirwa so okuliyirira tutte steps okuba nti ofuna obwenkanya ate nze nteekateeka katonda tonze njogera katonda n'ateeka mu nkola. So mu bbanga lya lockdown olabika nga David Lutalo atadde singles collabos weziri tuze kati musical side singles zijja ditaata sigenda kujja nga embeera etereddemu kuba nange sikola kusanyusa balala nga nze nkaaba kiba kibi nnyo. Yesu yatugamba mbu tojja kantu kakuli ku liiso kajja ku liiso lya mulala nga tonnejjako kako kati nze sisobola kutannyimba nga nkaaba nina okukola vidiyo ez'amaanyi nina okukola ebintu ebirungi ngera bye bamanyidde kati nina okubeera nga embeera etereddemu ndyoke enziremu okulirizinga music omutuufu. Ebigambo ebyafuna okubeera David Lutalo okomawo nga akukamingi lwaki oddanga akukamingi olw'okuba ennyimba gye ngenda okuyimba n'ensabula gye nsabulamu ngenda kuba n'omululu ng'omuntu ajja obuzi manyi bwe tuba tujjaawo tuba n'omululu nga naffe twagala tukole ki tutuuke twambuke so ngenda kukomyawo omululu ogwo n'okwagala ennyo mbeera aggressive bulungi nnyo ndyoke mbasabula endongo emala nsasulire lino ebbanga lye mbadde sita singles nga ntakolabo zokka zokka era nina ne kolabo endala ze ngenda okubawa.
twagikola dda ne tetusobola gita kuba nnyungi nnyo masavu tetusobola gita banne mu biseera bino naye mulindeeko nga tudduka bannayuganda abadde bamisinga David Lutalo kolabo ziweziri ne singo zijja maaso batunuulire enteekateeka ya Lutalo the Hairs tunaddamu kubanga tulabayo project okuba nga ofunye omwana wa the Hairs. Of course weebali balindira kuba guli mulimu gwe babadde bafunamu akasente abasinga tetukijjaamu ku lw'okubanga kwagala kwokka abalala gwafukira ddala omulimu era abaana nga 5 tubeera nabo kupalapalanya tulina bali eyo bapalapalanya nange wempalapalanya buli omu naye bwe tunaddamu okukwata oba banaggulawo fena tujja kukwatagana ate buto atuddemu tulabe bwe tutambuza ulirize mu nsonga egenda maaso kuba katikati right now constitution efulumye awo omanya good to go abasinga obungi badde bagamba mbu aboogera boogezi kati twogera constitution efulumye amateeka gafulumye mutuwulirize certificate ate kati we munaba mutubayise mu executive meeting mujja kujja sofa kati tubadde mu meeting ya kibiina abakulu ngerawo manyi nti executive yagenda essaawa eno ekituleese wano kulonchinga constitution olwaleero tulonchinga constitution ne president waffe era kyekituleese bayirawo era tuganye ne president okubaako kyemumubuuza kubikwatagana ku ebyo omulimu ogumuleese nga president waffe kubeerawo ng'ekibiina kyaffe kironchinga constitution mu butongole constitution era esoma waggulu negamba ka constitution then ebiddako United Music Superstars Association ate sebo naye nja kuwa omulimu nkwata mpola awuma already for artists we are together era bw'oyogera ekigambo wuma already eringa nganze eringa constitution yeno ate mweno constitution era naffe mwetuli neuma mweri na buli kibiina mwekiri mweno constitution kuba yaba ba superstar efulumye leero tusomako amateeka mujja genda mpola ku gogo nga mutayipinga ono wa Luganda tasobola kusoma constitution ng'eno wa Luganda nze ngenda kuba private security box person waliwo wa superstar ne waliwo wa chameleon nga president yenze era ndi wano ne legend the beautiful never name pologoma walungi temanyi